Metropolitan, Commissioner of Police Moses Kafero, yakulidde team okuva wa KMP, Madam Sophie Gombia yakulidde team okuva ku balwanyise b'eddembe ly'abakyala. Naye ng'ensonga gye batuleetedde twagirabya nti eri mu ggumba, kubanga ensonga gye bawogerako ensonga ekwata ku bakyala, naye nga bagamba nti ebiseera ebisinga abakazi batulugunyizibwa, abakazi abamu naddala abali mu showbiz ebifaananyi byabwe biliikinga mu social media, nga tewali poliisi oba gavumenti kyekola nsonga ezo. Ne bawogera ne kusonga gya mukyala Bugingo ne pasita Bugingo ebadde obujjuzi, ndowooza mwena mwakiwulidde, naye ne tusinzira awo ne tusalawo nti tugenda kukolera wamu nabo tulabe nti ensonga zaabwe zivaayo bulungi mu ngeri ki. Kuba baagala kwekalakaasa bajja tuwandikira tubakirize bagende bakole ki, bakalakase mu mirembe nga tebakoze ki, tebamenye amateeka. N'ekirala komanda wa KMP Mwami Kafiro nagamba nti yamaze dde okukubira pasita Bugingo simu nga mugamba nti ajja kujja enkya wano kwogere ku nsonga zino, balabe nti bagonjola ki ensonga zino, engeri gye bagiyinza okuzigonjolamu. Ebyo bye tubadde muki mitingi Gombi ayinza okwogerako. Afande awo nyiri Mwami Bugingo mumuyita nga suspect. Omera tetumuyise nga suspect, aze twogere nabo ngeri twogere ne bano tebali suspect, tewali mukwate. Kati Bugingo talina musango, tetulaba kugulawo omusango. Kati naye talina omusango, omukazi tekikolamu, talina omusango wenjogerera. Kati abakyala gyowulira nti bakwatiddwa uno Sophie Gombia bino wano nange tewali gwe bakutte bano be babadde mupolisi babaleetera wano batadde ku 99 baba tewali gwe bakutte, bona bali ani abadde waneze national plate bazze webali aba national theatre webali bazze tewali akwatiddwa, bona bali wano bazze netutula mu miitingi ebituwana ebyokunywa. oba olabye nti waliwo bifaananyi oba olina ebifaananyi kituufu, naye tewali badikuuka. Bona bazze wano netutula wamu miitingi netukola ebisonga ngeri enkya. Mwami Bugingo naye ajja kujja, tagenda kujja nga suspect, agenda kujja ng'omuntu